kakati ambadde ndikugamba oli omusumba yalina kampani ekola byakulya emberenge z'omubisi gw'enjuki naye nga emberenge ezo basooka ne bazikubako amaanyi oba agent twagendanga basooka baba emberenge amazo zisiba bulungi ne mugenda ne muzoogererako ebigambo n'agenda luusi n'abagazi n'emberenge za mukisa kasita olya ku mberenge zino kyobadde olina kyonna kyonna ekibadde kikutambula mu lubuto simanyi biki tozaala zino emberenge naye kakati mu butuufu ebimu ebintu byetaaga common sense samke emberenge zigenda kuyamba zitya okuzaala abantu ne bagula naye nga bye bali kugula bibongera kubasiba muki mu ndagaano ez'omulaba sitani so ekyo yakikozesanga kati ekyokulabako ekirala nja kireetamu eri paati so ekyennimi ndowooza tusobola okuba nga tukirekeraawo so toddangamu bakwa musumba ali kwogera mu nnimi n'ogamba receive ziri zijja buzi tomanya nawe kakati ekintu ekirala tulina kyetuyita fake miracles oba staged miracles ebyamagero bye bastaginze nga biruke batudde ne bagamba gogenda zanya paati eno nga ojja kujja ng'omulema anti waita wiiki 2 nga bakamuziika tudde ku TV ndaba yali NBS eyo ng'omukyala avaayo tinze bampa $20 kukugira era ne balaga ka video musiku mukulu we yamuletera mu church olaba tisiraba olaba tinamusabira n'alaba naye ng'omukyala agamba yali alaba bamunyiga emitwalo gameka 2 kakati aba bakulu oba abo bannabbi b'obulimba ba faking miracles mu ngeri ze tugenda okunnyonnyolamu esooka basobola kuba baba ne access ku fallen angels abaze batugobera omanyi fallen angel malayika eyagwa ne sitani bano beyalimba mu bawambe gavumenti kati baba ne access nabo kati baba ne access nabo babagamba nti wali mu kaseera nga abantu bonna amaaso gali wano kati fallen angel ejanga nnema fallen angel esobola okwambala foomu yonna gyeyagala kati ajanga mulema ajanga ekigere kyonna kijjudde bwa nga si muntu naye nga ayambadde ekifaananyi naye nga bebamu bakolera musajja omu yeyambisizaako bali bamuyisizeewo kadiiru ke kakati ngajjanga akugamba be healed in the name of Jesus ate ne Jesus tebamumalaayo natandika oyo abadde emyaka wegiti nga talaba naye omusajja wa Mukama ate bali balina siyaasa kasamukuteko amaanyi ga Katonda gamukubye wuuyo agudde eri mwenga mwe mubeera eno jukira bali bonna babawamba muba mukuwogana mukube engalo kumbe bali bebamu that's number 1 ati muntu kati kankubuuza ekibuuzo manyi nange njagala nnyo nenkubuuza anti olumu weerabira nti sho yange bansonyiwa kale buuza akati lwaki bano bakakande n'abalala abasajja tobatya akande kakanabulimba twakolanga naye kale mbuuza lwaki kakande n'abalala besijja kwogera kale abalala kambaleke we batuuka tugeze bazze ejjinja ne bagamba musajja wa Mukama azze ejjinja musomba abalema lwaki temubeeramu mulema wa jjinja awona bonna be mulaba abalema abatambudde muba temumanyiiko wadde n'omuntu n'ogu bajja nabo anti azimu zi fallen angel abalala babapakira okuva mu madisitulikiti amalala bulanchezi zaabwe gye ziri okitegedde ne babaleeta ne bazannya akabadi ako ng'abalema ne bamala ne bakola ki so ezo ziba staged miracles basobola okukozesa abantu basobola n'okuza fallen angels sooka okaddemu nti we bajja mu kifo abantu be bagamba nti bawonyezza temubaamu wa kifo ekyo no yenna oba tolina nagwomanyi naye nga nabo bagenzi manyi kye bagamba mbabo tebabadde nakukkiriza balina little faith
kyova olaba tebawonye naye mwe buli gye mulaga okitegere so webakwata abantu embadiya ng'enjogera ennaku zino baffe anti kati abantu bali ignorant anti kati gakubuliza sitani tasoso otukubisa kiri eki kutegeera kumanya atujje kukumanya amazima tobadde nakukkiriza jangu aga abiri ng'atundayo akateeke olusi kabuzi ng'agenda nga bakuwa bbaasa omala oziteeka bakuwa ebbaasa kakandi kyakola akuwa ebbaasa nagamba tobeera kumpi obeera ggulu nti ye genda n'ebbaasa eno ojja teekangamu ekimu eky'ekkumi naye koteekamu sente ezo n'ogeza n'ozijjamu n'ozikozesa gubenza n'okuziika wekiri si wakugamba n'okugamba wekito wekiri ng'ova wala nagamba teekamu ekimu eky'ekkumi bakalonadde ate odda kukola ki ffe tujja kikimanga okikima ogenda ng'okebera mu basa nga sente zigenze Jamilu teka naawe kalate Jamilu leka naye ndi muntu mukulu tonsiriwalirako wamma tuli ku unique media ne ku they still hope tulina Jamilu asabike ge mannya gange tutematema nsonga Jamilu nze goolaba Jamilu ondaba nze ndi musajja mukulu n'aba abalaba bantu bakulu tuli ku channels zoli mu kubuzaabuza sente zigenda ziti kati nkusabira ofuneyoko omuntu eyasabirako ewakakandi soka okaddemu akuwa ebbaasa nagamba atya woba oviira wala akugamba oba tugeze ogenze bweru agamba ojja teekanga muno ekimu eky'ekkumi mu bbaasa naye ogezanga n'okijjamu mbu simanyi nfunye ekizibu kanzikozeseeko ngenda zizza gweza n'ofuna accident ng'oligenda kumaliriza ekyo kyogenda okukola ezo sente bazenonera anti ogwogenda okuddamu mbuoteekemu endala nga ziri zigenze nkusabira ofuneyo ko omuntu eyasabirayo gwe baki Jamilu osala ebigambo si kusala bigambo azeeteredde gwazitaddemu naye bakuwadde ovaayo bakuwadde escort olina there is what we call monitoring spirits and spying spirits okitegedde woba ovaayo bakuwa monitoring spirit it monitors you oba oli mutoyi oba ogenzeewa akubeera ku lusegere kati abo be batuma sente ne bazitwala gwogugwo kuteekamu ndi mulokole bampadde ebbaasa teekenga mu sente nzitaddemu enkera sizisanzeemu nena nennyongeramu ne luli nennyongeramu tebaziwa abalokole bamanyi mazima common sense gwe nkugamba nti mu butuufu nze nga seebuuza sente zino zigenda zitya nkewulira agenda okuwa sente ezo aba amaze okuwamba obwongo manya ogenda okuwa ebbaasa eyo oba tokyaliggwa akugyeko okutegera yakukomandinga ziri kanisa zaabwe gali masabo mazungu oba titokimanyi ziri kanisa zaabwe gali masabo ziri si kanisa azimbye ekyaki azimbye essabo lye wagenda okwongera okuferera noli naye agenda kuzimba wansi waliko kuliko ne swimming pool si yekka nje bakubulya nga tuvudde ku kamera okitegedde bangi kubanga emakerera awo waliyo ojali oyo ayimiridde kakati bo bateekawo ebifo byabwe ate abasinga nno minisitule baziyita amannya gaabwe kakanda ezi minisitule okitegere oyo sirirye anti ye bamwagundi kino ekitalo ekitebe kya Amerika kye baakuba nedda gwozeera erinnya lyava buvyeri Jamilu nza
yoga wayazivude kusabuke kumanyi buloti. Okay. So, mbadde manye erinnya lyamunyumira. Ayi teyalirinako namundowooza ye. Wabula ono gwe baamutega ono gaalo ye yajja ne waka. Totandika bintu ebyo naawe. Neruli wali obitandise mu ngundi esembayo Jamilu. Ate kati amazima gali kufuula ow'eddembe. Ono gaalo ye yajja ne waka pulaani yonna. Oli talina yali tabirina. Nobuga kati ogenda kale katubireke. Ono gaalo we baamuleeta. Gaalo yajja n'ekigendererwa. Gaalo teyajja kuzinga olaba nti oba endigezi oba omuntu azze kuweereza. Ati baali beemanyi kuva ddi. Kunje no gye baali ku rediyo. Anti sitaani asobola okusobera emyaka 3. Kati gaalo ye master planner. Gaalo gwe bali kuyisizaamu pulaani. Master planner ye sitaani. Ono mukozi we. Kati ekintu kiruke genda kino na kino na kino kati nkulayirira leero gaalo yafuga wali saawa zino gaalo yawa komandi buli kimu buli eyali ku rediyo nga yali bonna bakwata lweyo ne bakola ki bonna ne bagenda gaalo yalina final say gaalo manyi mukwano ogwawa oli gaalo talina mukwano oli teyajja kuzaala kufumba iva tamanyi nakufumba gaalo kyali emmere gyali ya hoteri gaalo tamanyi kufumba gaalo teyajja kuzaala gaalo yajja ku mission ekyo vanti kati wolikera ku macha Jamilu nga gaalo azadde ebigambo bino naabi abakozi ba sitani tebazaala teyajja kuzaala naye omuntu oba baagala onyweza natiye nga balaba nti kakati omwana yagenda okwongera okusumulula nga bakuwaayo ekicupuli ky'omwana taba mwana kiba kicupuli gaalo ayogera ebigambo ebyamagezi abuulirira byomu kisenge gwe kankubuulire oli kozeemu abakyala omulimu omukubonoona babuulirira okukuuma amaka kubanga wuliriza singa okubuulirira gaalo nga kwakola kwali kuyamba bano basenga b'ensi omulimu gwe bakola gaalo gwakola singa bana obufumbo bw'ensi bwonna abantu batudde bateredde gaalo byayogera mubaamu Yesu bayibuli egamba si buli ayita mukama wange ndaliyingira obwakabaka bwa Katonda kati balimbe mmwe nze amanyi gaalo nti tojja kunsiruwaza Jamilu olina obusungu ku gaalo ati gaalo omusajja oyo boyo yali atuwa ekintu ekyamagezi omusajja oyo gwe yali mulungi omusajja we yatandikira nga omusajja alina musiraamu si musiraamu mukatuliki bonna obasanga amatu gali ku musajja oyo ng'asobola okubuulira enjiri y'obwakatonda n'akuba n'enjiri y'okukola n'ozuukuka mu kukola n'onoonya Katonda tali nga bano abasumba abafere tebagala pointi endala bw'obeera mu kanisa nga pasita akugaana okukola oyo nabbi wa bulimba buli lunaku mukuŋŋaana ayagala osiibe ku kanisa oveewo gwoba osemba okuvaayo gwoba okera okujja oyo nabbi wa bulimba kubanga ne bayibuli agamba atakole n'okola takola ki Katonda mukozi bayibuli egamba God is a worker kati if God is a worker who are you not to work gaalo yamalako kati kankubuulire nze ntera ogamba abantu newe tunaasaba netuseba ku nsozi nga gaalo akyali ewa boyi tagenda kuddamu magezi oli gaalo ye remote ate kati mmwe mumutaase mwe abamanyi pulaani zonna ate fe atuwulira nze waliwo yamutwalira obutambi bwange n'amuwalabula soba oyo obuntu bwange yabuwulira yabuwulira n'amuwalabula ate nga yali namusumba yabumutwalira
newe yamala omuwalabula nze omusumba yangamba nakama yaddamu n'amuyita nakama nekitegeeza sitaani wate watukuba n'abanga addamu akakola ki akategeera galo n'ayongezamu natti first phase ya ssente ze basolooza gende gayazo jasangayo state house gye bazimba tugende ku kirala kale Jamilu tumalirize wali tumalirize ebyamagero ebyamagero nti basitaginga miracles tetugana nti ebyamagero gyebiri era bya bwakatonda ne bayibuli etugamba nti ebyamagero mmere y'abaana ba katonda kakati abantu webasiruwalidde kwe kubanga manyi okubanga olemereddwa okunoonya tugeze oli gavana wa banka ya Uganda yekyo nkuwadde na kinene kumacha wali otambuddeko kisaana okisaana era example omuntu wa bulijjo gyayinza otegeera amangu kumacha wali otambuddeko ekisikirize kyo kiraba kati nengera kumacha nengoba ekisikirize nendeka ati zinintunulya kisikirize gwoyimiridde wali mu kifo ntwale gwe gwe nnyini kisiikirize wenkutwala kitegeeza n'ekisiikirize nkikoze eki kati katonda ye munyini byamagero kati bano bali eno waliwo abasiruwazizza okitegedde so kati abantu bavudde ku katonda ne banoonya byamagero kati buli woosanga ekkanisa nga bafokasinga nnyo ku byamagero eyo kanisa ebako question mark kubanga kankubule samuke banasajja basiruwaza abantu samuke batakusomesa katonda n'okyuka tagenda bikukolera okoyogedde owokubbiri olowooza omulese waggulu owokubbiri fokasinga ku byamagero oyo omulese waggulu owokubbiri eyo emabega alinayo n'ekimoto n'ekintu kiringa nyonyi yakizimba manyi bino ebinyonyi ebibeera ku ssomero oba oyageragenda bweru milioni 3.5 oteeka wali mu kisero nemutuula munyonyi balinga batula 5 to 6 nemutuula kati wemutuula nakisindika wate munga walangirira kulangirira ogenda bweru nga mutudde ongovaayo ngeze 3 zigenze ng'ogenda ng'olindirira welaba tebikoze ng'okomawo ng'oyongeramuko okuseesa abatuuza mu kinyonyi mbu n'abasabira tasaba akisindika wate nga wekyewuuba nga onotuza abaana mu kyesuubo naye ofa kinensi nedda ndikukuwulira amazima okitegera kati oli yakola ekyesuubo kye kyakunogerako sente abagenda ebweru kati oluvombo nga kiwedde bino olindirire wesigifuna nga nzira ngodde oseesaamu byakulemerako paka wookalira n'opowa okitegedde so eyo ffe gye twawummuliranga ewakakande eri wafu tugende kukabonero akalala akabonero akalala akoyinza olabira ku bannabbi ab'obulimba ekyokubiri 1 manya mu church tulina kye tuyita Bible studies discipleship counseling nazo zafuuka zasololeza mu ssente babikola simbi naye buli gambye bino ebintu sitani yakozeseza bano bannabbi ab'obulimba buli kimu ne bakyonoona si kibi okuba ne counseling naye kati bazifudde commercial ogenda mu counseling nga waliwo ebibbo 6 kino kya njiri ya ku radio nsigo onoteekamu kino kya offering kino kya kuzimba kino kya kulaba musajja wa mukama kino kya mafuta kino special offering kakati ogenda okuddayo nga tolina nezikuzayo ogenda kuba simu samuke nsindikirayo ebiriyo entuuka akangenda gikuwa waliwo eyayimirira ku TV okwo lumu mu lukuŋŋaana n'agamba muweeyo buli kimu kye mulina neze transport muziweeyo neŋŋamba gotyo boogera yali gundi
Jackson. Aha. Enja kunyumiza ku mission gye bantu make wa Jackson. Tunatu bantu mayoko. Nja kubulira. Kakati tuddeyo wali. Kubona banabi b'obulimba. Akabonera akalala kembadde nkugamba nti bajjamu kye tuyita discipleship. Kanisa ezo toterasanga mu discipleship, toterasanga mu Bible study. Anti ezo we bakusomesa otegeera amazima n'ozuula. Kati babifulamirako service na deliverance service. Na miracle service. Buli saawa deliverance. Buli saawa miracle service. Ne counseling. Kati okusomesa abantu bo tebakusaako nnyo nasira. Kubanga bajja kusomesa otegeera amazima, bajja kuba tebakyasobola kukamulamu ssente, wafuuka ATM yaabwe. Wonootegeera amazima tugenda kuddayo. Ate n'ekirala bakugamba tugiza nga n'oyingira mu kanisa ndala yonna. Kati bo bakulaga muzirize enfu. Bagamba wano wokka, era woogenda eggulu noonya branch yaffe yokka. Omanyi lwaki? Wonoogenda mu kanisa endala bajja kubuusa. Ate otuzza mabega. Ajja nakuddayo. Oyinza n'obutaddayo nti otegedde amazima. Kakati bakukipe ne bakulaga ekkanisa endala mbi. Era abantu b'ekkanisa ezo kasito basisinkana bo bamanyi kanisa yaabwe yebeera entuufu yokka. Lwosooba mugamba ekintu kirala n'akuwuliriza. Ndowooza ekyo kitegeera. So bajjawo enjigiriza eso ate nga Bayibuli okusinza byawandiikwa Yesu we yali agenda Matayo 28:18 akkirira yagamba tugende tufuula abantu abayigirizwa. Okufuula omuntu omuyigirizwa kumusomesa. Omuntu omusomesa okufuuka omuyigiriza nti olina okuba ng'otegedde ennono principles za Kristo kwe kuba ng'ofuuse omuyigirizwa. Kati Yesu kye yatusabira ddala ng'agenda ya statements ze zaasembayo emu ku zo kufuula abantu bayigiriza kubasomesa mazima bafuuka ab'eddembe. Kati bano tebasomesa mazima, baggulawo ku Sande lwokka. Kusinza omusumba tabaamu ajja ku tayimu yabuulira. Onzejukiza wali wano omusumba Obufere, manyi bwe tunaatuuka ku deliverance party yange ndokoka ntya nyamukubuulira. Kati ye mu kanisa ye we baba basinza abeera mu motoka ye, tebabeeramu. Kakati wayingira waati mu kanisa worship team ina komaawo mwena mwina sirika mu mwaka zindalo which is wrong. Kubanga abantu bo basanze basinza Katonda. Who are you to stop them? Gwani nze boss wa kitegeeza wakola business. Boss we kanisa akulira kanisa ye Kristo Yesu. Teri muntu ali era ye kanisa yange, ye kanisa yange. Tulina kanisa. Bayibuli egamba abasajja mugondere, abakyala mugondere babba bamwe kubanga be bakulu b'amaka nga ne Kristo mukulu w'ekkanisa, head of the church. Kati Yesu yennyini kanisa gwe yakwesigisa, oli muwanika, yalaba ng'oli mwesigwa n'akukwasa ekkanisa omuyambeko giddukanye. Nga we naba nga ngenze ebweru ndasamuke mwesigwa ne mulekera kampani yange ebeefuuse yo. Kakati bano abantu bakulaga nnyo nti balina nnyo obuyinza ku kanisa. Era baba bakambwe agamba gwe otangende mpola oyinza okunzijako omukisa oba okikolimu. Katono kati bakolimira abantu endiga. Katono kati ayagala kolima. Bakolima nnyo. Ate nga Bayibuli tekkiriza. Olina abantu abo balangirirako omukisa. Niwaba kunyiziza musumanga omuntu alina kyakoze ekikunyiziza, tolina kulangirira kigambo kibi kubanga okigenda mutuukako. Bayibuli egamba wansi w'olulimi ataddewo obulamu n'okufa. Kigambo kyonna ky'ogenda okwogera omuntu okisobola omutuukako. Kakati Katonda teyakuwa kanisa kutta, yakuwa kuwonya. Kati gw'olikola ki? Kitegeeza ofuuse nabbi wa bulira. Akasembayo akabonero azipanaawo kuba bungi
ekisooka zino ekkanisa z'abannabbi b'obulimba tewaggwawo bupate, obukolokolo tebuggwawo, buba bungi. Kimanyi kino kano kashikano kati ffe twagirinawo ng'okutta olw'ekayunga ekkanisa nge era omusoma atandikira bamutraininga bulungi Bible colleges zaabwe n'atandika ekkanisa. Kati manyi kye bakugamba akati leero olunaku lwa Sunday pastor yateyagadde otukolerayo omukolo kwagala, it's just a loving Sunday. Kati nibafumba emmere bakamanya pastor yasiimye agenda tunaazaako engalo. Pastor yagenda otunaaza engalo b'ebigere. Teri mukristaayo agaana. Nange n'omulembe gw'okunaaza ebigero bagukyaliyo. Waliwo egwatabukira wano e Uganda. Erina lwe bali kunaaza. Kakati omanyi kye bakola? Ajja n'abanaaza. Akikolanga kyamukwano. Nga Yesu nga gundi we yanaaza abayigirizwa. Kati omuntu agamba balinzaani pasita wange musajja Katonda okunaaza ebigere. Okitegedde? Amazzi gano we bakunaaza tolaba we bagayiwa. Era buli kataasa we kajjula nga kayingira ofiisi. Buli kataasa we kajjula nga kayingira ofiisi. Tebagayiwa. We mumala okulya najja n'abaddamu pittu. N'abanaaza. Kati ag'amazzi agenti ng'agatwala aba abagyeko enkwanso financially. Amagenda aba agakutte. Okitegedde? Aba akugyeko enkwaso, aba naaziza ebigere amagenda agakutte. Oba akunaaziza emikono financial akukutte. Bannaye samuka ogenda kukola. Ojjazuka nga 11 ojenga oyingire nga 6 gwa kiro. Samukette emyaka gijja kuggwako nga tewali kolaga. Naye ng'ezigende wa pasita tezikubula. Ekibasa kya pasita tekibula. Yes, naye mbuzi zo samuke neweefiriza nogakanterekeyo njagalayo obukadde 5 ntandike kino buwera bukadde nga 4 n'emitwalo 2 ekizibu kijja kirya 3 kitundu ng'osigaza 7 ngodamu oba onaatera okutuuka ku kiruubirirwa ng'wabaawo ekizibu nga kiyingirawo nga kirya ziri neguno guweddeko. Oyinza okwanga ku akawunti oluusi obaddeyo n'obukadde 2 naye waliwo ekizibu ekizze kikubye kamu 9 akawunti esoma 10,000. Okitegedde? So bategekanye ebijjulo kivala nkubiriza abantu tomala galya kankubuulire ogenda kuyingira mu ndagaano z'otamanyi. Wadde Bayibuli egamba ebyokulya byonna bitukuzibwa mu musaayi ne tulya, naye ate Bayibuli egamba tubeere abagezigezi. Si lwakuba mbu buli kimu ogenda kisabira kitukuzibwe otuuke n'omusamiza okitege nti musamiza afumbye emmere agiwonze wa mizimu olye, oba ogezesa Katonda. Kandabe Katonda oba goba bino tobisobola ate tabyagala togezesa nga Katonda ogenda kukubwa ng'ali wali bbali akutunuulira. Kale oyo ye Jamilu asamike gemanya gange Unique Media ye channel then tuline ku there is still hope tutematema okulaba nga oba oli ebuze emu bye mwebuze otubiddamu ngezezaako okulaba nga yes twakutte ku characteristics eza church ez'abannabbi b'obulimba naye ngezezaako gattamu ebimu kyemmanyi mufunyemu na bingi nnyo okusinga. Njagala tugalewo gundi eno. Sima olina obugambo obusembayo then tulabe. Obugambo obusembayo saagala nnyo omuntu atunulira ekkanisa nnene. Kuba omuntu asobeera ggulu n'ayonona ne transport we kubanga azze Kampala. Bali ku TV bali ku radio okitegeera. So Katonda ali buli wamu. Oba olina ekkanisa awo gy'obeera niweba erimu abantu 10 naye ng'eri ku mazima nywerera Katonda ajja kusisinkanayo. Katonda tali mu bibuga byokka. Katonda takozesa bano basajja betulaba ku TV bokka. Katonda akozesa buli muntu yenna eyewaddeyo gy'ali. Nze n'ekyokulabirako waliwo omuvubuka yali mu kyalo
naye Katonda n'amulaga nti ogenda kufumbirwa omukazi omugagga naye nga mu kyalo gy'abeera ne kyaki yaabwe yakasubi nga natula wansi neyeebuuza kijja soboka kitya nze okuva eno ntambuza na bigere mbe nga nfuna omukazi mu kibuga ndi musanga wa enkola za Katonda za njawulo. Katonda n'aleeta ekirwadde n'alwaza omuvubuka ne bamujjanjaba okwo ne bigaana, ne bamuwa lifaalo ku disitulikiti ne bigaana, okakkana ne bamuwa lifaalo mu Kampala. Kati atuuka e Kampala eddwaliro lyennyini lye bamututtemu nga mulimu omwana muwala yali mu kusaana kusiba naye anoonya ani musajja. Katonda yamulaga nga mu birooto omusajja waafaanana. Kati baleeta omulwadde atuuka omukolako nga gwe yalabanga mu birooto y'ono agamba tekisoboka, n'asaba Katonda n'amugamba y'oyo, n'ajjanjaba omulenzi n'amugamba tolina gyodda, Katonda yandaga gwe bba wange. Awe tugambira nange Katonda andage. Katonda kyogamba okyalina binoonya, okyalina binoonya. Anti wongamba nti Katonda yandaze gwe bba wange oba gwe mukyala wange nga nange nkugamba leka asooka andage. Baasaba era Katonda n'amulaga, baasaba. Katonda alaga sayidi emu, Katonda alaga sayidi zonna. Waliwo gwe nawulira nti era oyo w'okubbira oyo olumu agira n'afumbiza abantu. Katonda yandaze ono ye mukazi wo. Enfaanano babikola. Ate abasumba balina omuzoogo, alaba omuwala mu mugagga agenda ovaamu akantu baawudde amaka. Busumba Obufere baawudde amaka. Wabaawo challenge ne mugenda mu counseling agamba oyo si bbaawo, vaayo. Naye n'avaayo, kumbe ayina ekivubuka kye mu kyaki kyateezaawo. Ovaawo woti nga kijja kikugamba ate musumba waliwo nti yooyo. So Katonda kyagasi teri baakola ki? Omuntu yenna kasita akugamba ekintu naye nga kikontana ne Bayibuli, n'oba obadde omwagala otya, newaba Jamilu nekugamba ekintu nga tekiri mu layini na Bayibuli, sooka odde ebbali. Naye oli yagamba empeta twakitegeera bubi era ne tugivaako. Kamaliza empeta ku katale tuliniza sitani. Era tunaafuna obudde tugenda kwogera ku mpeta ezo ziriko obubonero bwabwe. Kiva ngamba abantu abagenda okukola obufumbo abeere so careful. Tujja kwogerako ku mishoni z'obufumbo okuba nazikola. Be careful ng'ogula empeta. Ate nekira nabana abavubuka bambala ebiweta by'otamanyi. Sanga omuntu ayambadde empeta nnya kuno bbiri na kuno bbiri naye ng'omugamba kiki fashion ofaaki design ayagala kuba abantu si kirungi. Kwa sitani naye akireeteddemu oyambala empeta netta buli kirooto kyo. Ekitegera kati ne sitani ayina empeta. Empeta ezo ezimu zirina amasannyalaze, zina volts. Kati azambala wazambala wakusembera gakukuba. Gakukuba yaba ne resistance yiga tutegeeza mukuba. Kati buli wabasembera we muti mwenna muyiika wansi. Naye nga simanyi nti ga bwa Katonda wabula amasannyalaze agali mu mpeta. Yes. Kati abasumba abamu osanga omusumba ng'alina empeta bbiri era mubatunuulire mubeegendereze. Osanga omusumba ng'ayambadde empeta ezi naye alina kuba n'empeta egi ey'obufumbo. Kati kubaako endala gye baamuwa ebeeramu amaanyi. N'okuzitunda bazitunda. Ezo empeta ezirina amaanyi ag'ekizikiza. So mubeeremu ye point gye tutandise nayo. Ekintu kyonna kye bakuwa nga kijjawo Katonda otandika okuba ng'otunuulira kyo nti kirina amaanyi agasobola okuwonya, oyo abamulimba abamufere mubeere beegendereza. Kale tugenze.